eno ffe tumulinze tumubatize naye n'okumwebaza okuyimirira ku ludda lw'abantu nga mugamba nti ajje tukuba engalo nga twebaza omugenyi waffe omukulu tuleke kubisomako bisome naye bikole ki jjukirire yamumanyi naye yagala bugambi beerayo gyewerese ennyonyi ne Nambooze mwe mubawabule naye luno olukiiko engeri gwa ffenna Sebo loopu waffe omulungi tusanyuse nnyo okulaba erinnya Nabulya Josephine ndi kansala ku municipality ndumanyi era nze naluyise nempita mubaka wa parliament kyalwana kati yatuteereddewo akamyufu aka debate akamyufu akaki bakuba akalulu balonda gavumenti meka kubanga bo bagamba weeko omanyi nebiyiwaawo kasasiro ate netulaba ennaku nako mukanotinge mukalangirirwa ye yali namba ate tulabe programu nga bajonyere nyabo omubaka waffe wa parliament omwaka gwa 2023 twagala tuve mu ntebe wabula tugende mu byobuyinza tukole ebituufu abo tebalina gye basula obasanga basula mu miti obasanga bali mu kyaki bantu mukazi zisirabangako omukazi nga yeebase na musajja nga n'omwana ali awo atunuulidde wallahi sikirabangako nkirabidde ku guno omulembe netuukiriza ne tuba bafuuti ze batugamba waayita akaseera katono ne bakomawo ne batandika kuba mukuli buli kye balaba abaana n'abamu baafiiramu era omwogezi agambye nti ali mwana omu alimba abantu baayiranga basatu abaafa balaganga nti ekiseera kijja kutuuka abantu bonna abasigadde mu mita 2 ku buli sayidi baveewo naye baveewo nga bamaze okuyambibwako okudda gye balaga kye bayita relocation package agamba tambula ogende ekyetume mu constituency endala yeri ekkuba ettongole erijja eno nimuse nzijukiza newuubye wa sipiika paka mukama wange nasalawo ensonga eno ngireete ewuwo kubanga gwe nampala wange ennaku zino tunoonya we tulangirira butale njasaba meeya bwe batuula mu kansa ennaku zino ne bakansala bano balangirire ekitundu kino kigira kibeeramu akatale kubanga ekitundu kyaffe tetukiwangayo tebatusasulanga ki sente enkulaakulana nnungi ffenna tugyagala ffenna twagala okubeerako obulungi n'enkulaakulana eyo toyinza kugamba nti ogireeta ate ng'enyigiriza bantu musooke muveewo purojekiti etambule tuli basasula ebyo byakiyaayi temubikiriza bannange ssemateeka yaffe egamba ng'abantu abo tebannava ku ttake osooka musasula kuba kaakati bw'oba omugobawo nti akati lindamuko emyezi 6 tujja kusasula agende wa